Celebrity track. Subscribe. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome of tukuletera abantu ab'enjawulo, of course abavubuka, buli muvubuka aba ne kyakola naye ekikufula ow'enjawulo nti ekintu kyokola kikwawula mu balala ne kiba nga ate kiri inspirational eri abalala. Olunaku olwaleero anzikiriza ku Celebrity Track nyanyize muganda wange mukulu wange ate nga bingi nnyo byakoze ebisanyusa abavubuka. MC Kat mukulu wange nina emekejo gyompa nalaba kafaananyi abasajja nga bagamba gimmala togibuuza gimmala gitegeera kyekikola. MC Kat Katamba Edwin owe Uganda. Wow. Edwin osomera like tutandike kale mu ssomero otandikira wa? Namiryango junior nzire mwiri bamyansa nzire kitante waje bakumyansa mwiri nsonga ki wange musimanyi nayambako yaba strike nze nange strike nagisanga mwiri nga yatandise. Okay. Tutolosa tugenda okuddanga essomero liri upside down ndongo ne bagamba ate ffe abaleeta amafuta ffe twali tugenze kuba ndongo ya ndongo eno byendeetedde mukama. Busoga nga wayagalayo nnyo kiki? No, Namiryango was in Mukono. Busoga is in Jinja. Mwiri, sorry. Mwiri eri Jinja. So naliyo from senior 1, senior 3 awo ne bangoba nenzire kitante. Awo meeting aba Flavia banikinola. Then 11 ne nsomera mu Kampala wakati Makerere High. Awo ne bisoka bintamanga ndi busy njiya. Nentula mu mwaka nga gumu then nesasulira certificate mu journalism ku UMCAT. Awo muzeyi ne tuddamu okukwatagana na nyambako okumalayo diploma. Kati oli ova mu family y'abaana bameka? Right now don't we think we are like 18? What? Muzeyi Sulu omuyita Mary. Oh, okay. So we're like 18, like it's a lovely family. Which born are you? Me, I can't count now. Mama wange ndi wa kubiri naye mu mweri listeninga wa mukaga wa musanvu. I can't really figure it out now. Mukulako wakulanga oli mwana kikaki? Anze nakulanga mama ffe yatukuzizza nnyo mu church. So nakulanga ndi muntu ayaga okubuulira enjiri okuyimba ebintu bya Yesu. Sure. I'm a church boy like for over I think 15 years, not 20. I'm a church boy, I'm a God boy. So Obulamu kulya mu church. Enkulira mu church tuzina tuyimba KPC Oils of Gladness tugenda amasomero tubulira enjiri ya Mukama. Just endongo etandikirawo kulonda taata. Owange omusajja yansanga ku KPC awo twalinanga night bagiyita Beaton nga church esazeewo abavubuka tebagala bagende out kuyigamize drugs and all that and alcohol. So ngebawo buli Friday nga atuddamu ennyimba za Frank Franklin, Don Mowe nezo ne tuzina. So omusajja ansanga nga ndi MC. You kid, you're very good. Tantutte mu deviate. Nicholas Masamba. Ate mu deviate kati bibimanya awo abayimbi bonna we baliko osanze Camille, osanze Vampos, osanze Benon, osanze Straka, osanze Colin Serubiri, osanze buli kimu ne kitandika okugatta, osanze Mosh, ate Mosh nina kwata na kutwala mu line ndala masomero concerts. Abaana abasinga I think oba abavubuka abasinga bakulabanga oli ku OBS. Wotandikira gundi bagita Teens Club. Teens Club story no mjala nnyo jibulira abavubuka they get inspired. Nze nagenda ku Teens Club nga ndi mu senior 4 vac. Dukia Teens Club by then yali abaana ani taatawo. Waliwo mutaba waliwo muwala wa General Elite mwine with all respect waliwo Bobby wa ambassador. Okay, they were rich families. Kajukira nzaawo bangobe mwiri muzeyi Sula nasoka yesikamu oyo nonese biki osiiba kiro ngate byenjagala okukola kati awo nenvaye waka musinyafu ntandika okweyiyanga omuntu. So ne bandaga mwezalawo ku WBS abakulu abali ku WBS by that time. Omukulu gwe bampa omukyalo sirimwerabira mwita Jacinta sirimwerabira mbubi sigamba mbubi ne yanyamba nnyo okundagezalawo yanyamba nnyo singa nali nakifuna easily I think I wouldn't be cut today. Yamba nnyo nanzalawo n'abaana be yampa okunkola screen test ne banzalawo. Awo ne ngamba sirinoonya mulimu ngenda kuddayo ku street nkola obwemusi wawulireeta ssente. Because basically naine no pain nga njagala kakasa taata wange binali nkola
Sali muyaye. You had a call. Like I worked so hard to prove my father wrong. Njagala wande oba mvugeko emmotoka oba mulageko nga ninawo akayumba mulage Sali mulalu. Kwa tatange yankuza njagala ate nankyawo omulundi gumu nayingira bino. Tata ffe yali teyasoma nnyo kati nga atutte abawala bagenze nabisunsa gayaza waliwo abe nga tutte in good schools because yalina eyo pain saasoma abaana bange balina okukola ki so kati nange nakola nnyo nja mukakasa. I wasn't wrong the move I made. Dukira kati naba baganda bange engineer doctor tebali mu bino nnyo byandongo jeko emsize. So ebangoba munnange ngambaya. Obvious. Bangoba omusinya. Sinya atenze sali nali sigenda genda kubanga nali sewulira mu jam class z'aba abantu. Nze nga ndi ku street neyi. Naye abantu awo ku deviate. There is a show on WBS yakabi osobola ogikola. Bangoba senior 4 vac gwako. Tugenda kutandika senior 5 it was in December. Mosha ankubira. Mosha mwanyo respect oyo omusajja yanyamba. Twakola nnyo naye kale yanyamba nnyo. Yangulira n'essimu yasooka Erickson ya area. Nange wempa Joe Kigozi respect. Joe Kigozi, Uncle Joe Kigozi is a platinum boy. So Mosha angulira Erickson nawo ankubira nga maliro waliwo anniversary ya WBS by'abaana ate nze kati mpulira gwamanya abaana kubanga nali ngenze nnyo mu school tours nga ngenze all over schools. I think I've been in half of Ugandan schools. I've done a show there in my entire career and I'm proud of that. Kubanga kati abantu basanga nga ba CEO ba banka nga banene nga bagamba wajjanga ku ssomero yaffe that's je mikwano gye nina egyo egiziza sente that makes me happy that abantu banda bakuba buto. So bankubira ku kivulu ekyo mugamba akaninye boda nzije awo nga nsula mu room emu nina mu stove ne sefuria n'omufaliso ng'erimu ensiri za luma nga nine mama Brianna by then and she yali kyaddondo jukira mbadde mu masomero for over 2 years. Abaana bamanyi kati muzeyi wava muno ne Uncle Elvis Sechanzi ne HR I always forget his name nga wono be kyaddondo nga mumimiridde no nga ba boss nzija ku stage kyaddondo egweddalo njiteekamu ko fireworks ba boss nagamba who's that boy, bring him to WBS on Monday. The show was on a Saturday. Monday nzija Jacinta era nampa mu attitude ebyo nagamba today I'm not going to make you do a screen test, get a camera, go on any streets and do me a show. The biggest blunder gye yakola. Tukira kati mmanyi abaana mu holiday babeera ku deviate babeera ku Pioneer Mall baba ku Garden City mmanyi be baagala mmanyi emboozi gye tunyumya mmanyi banteeka ku street bulati. Twalina recording yali like 1 hour and 45 minutes unedited bajja mu show satu. Nimwe manyi omusaala gwefuna sijja byogera. Okay. Ajjukira ate Flavia ali kitante nsoma naye so Flavia najjaawo ne creatinga yalinga top 5 songs ne tukigata ne Flavia kasaya 2 shows on Teens Club. Yeri ya live yale basire king sire queen bana bagaga twajibalekera Flavia nga mumanyi. I had street talk nkoma one Flavia ne tukola top 5. The rest I think is God's blessings. Kati checha kufula owenjawulo mweyo Teens Club ya generation. Cause after your generation I think kyagenda kikamu. Checha kufula owenjawulo. Okwatagana ne Flavia yali real. Flavia jukira ne akulide kamo kyakulide mu bulamu ali mu haso abira ne mama we naye ayiya buyiya. Kati we tukwatagana I think we were real. Eri yali mu nga bonolaba nga ya A class bana basomedde Bulaaya basomera by then there was Aga Khan, Kampala parents. Kati fe tujjanga to dealing with the normal kid alya Rolex abamanyi okusula ku njala. So I think I want to batwagaza and I think by then I think even up to now your class is sing a big majority yesinga obunene. Oyogedde ku story ya mu bobadde onyuma oyogedde n'ogamba mama Brianna ekitegeeza nti watandika okubeera responsible oba okubanga olina omuntu gw'olabira oba omuntu nga muli babiri okitegeera oba okutandika family ng'okyali muto. Yeah, my senior for back. And how old was she? By then we were
yali 17 naninga 18 19 I can't recall years when I'm an old man now. I know. Okay, Kats, why do you think omanyi abantu ebweru bo bajajinga abantu mu ngeri gyalabye kyalaba kyawulidde, so you get used to it with time. Why do you think time came nga buli omu agamba Kats ayina abaana bangi, Kats ayina like luckily enough I put out my kids, and luckily enough I come from a mother who is a giving mother. I'm blessed to have that in me, like her. Aina orphanage, aina NGOs. So nze sinza kwegana abaana bina bali mukaaga solid naye wabayo ng'olinayo wange mumpe. Twagala abaana ewaffe baganda bange abawala ne bw'omuwa mwezi. Gwe nyine omugamba nziriza ku mwana wange nyamba si wuwo. Of recent olinayo wagambidde some of the interviews of this saga yabaddewo ne Fille n'ogamba Ma Brianna yafa. What happened? Mama Brianna yalwala awo, twakyankalanamu awo ne bagenda ne bamukubisa. Now getting dehydrated nafa, like yafuna blood clot, something like that. Nebyokujjamu embuto ebyabakazi ebyo bit. So ye n'agenda n'akivaamu. Yali kale yali andabye mu nnaku EZ. Ng'akutegedde? No, yali ye twa yafa otandise okutuuka kirooto. Simanyi omanyi okutuuka abavubuka nyabagamba kwa mirundi ebiri waliwo okutuuka ng'erinnya olirina nga tolina ssente. Ngamba nnyo abavubuka b'ensanga n'abantu abandabye. People don't know, but I've practically started making sensible money. So ogulayo obutaka, okutandika okuzimba, okwegulirayo ebintu byenjagala. I think last year but wano nali mbatisanga okola za rent za kwambala kubeerawo. Okay, Kats, it has taken me close to 16 years to start making real money. What? 16. Okay. But people batula ku TV n'alowooza oba olina buli kaseera naye abamanyi ekiwaatule gye nkulidde almost all my life bo bamanyi stories. Kats, what's the hustle of becoming a best city MC? Me, I'm not the best. Means enkola byange, man. I hate that thing of best and all that. Abantu bo bakimanyi nti Katonda kyeyampa kyemmanyi pa happy kubanga at the end of the day I do it for the people. They have to be happy. If they are happy, I'm good. Nze bwetu bwe nakulanga tutambula genda mu masomero teri ssente n'engeri gye tuvaayo tetumanyi ne ssente ze twali kukozemu transport ne tuyamu Rolex kubanga enjala etutta ffe twatambulanga kuva ekaleero paka ku Silk n'okudda. All in the name of you want to show the world what you can do. So nze ebya best sibimanyi blood man. Nze tebinkolera na kunkolera. Just kola ekintu ky'owulira ng'osobola ng'okyagala. Somehow somewhere I don't know. Katonda ntali yangu zikizza. Mu baana b'olina olinamu omwana omulenzi? Nina abalenzi 3 n'abawala 3. Olinamu omwana gw'olabanga omutunira n'ogamba I think this kid might be an MC cat somewhere? Waapi? Neralikiridde Abby ayagala kubanga maama we Fille ayagala okuyimba. Nenga wali agaliza omwana okubeera MC oba okuyimba? I wouldn't stop my kid from doing anything they love. I'll play around with what they love and we'll figure it out. Kubanga kati wine.com era buli kimu osobola okukisoma. Namutwala abayagala kulimba tugende tusoma okulima. Kwoyagala tugende tukusome. Education oyo gwe batusomesa binasoma simanyi mix this chemical and mix that chemical. Ntera okulaba ng'opostinga mwala ku V-station ng'ogenza omukyalirako. Mukyalira bonna 3. Bonna 3. So simanyi gw'ogamba. Tugambe taata. Oli taata mu kika ki ng'otuuse mu ssomero awo banna? Ate kati yenze namugamba sagana byakunda bisabwe ntuuka ku ssomero yo. Most times ngenda na mu nkoofiira. Naye ng'omwana ayagala balagambu daddi wange. Taata wange mwali. Namugamba just ndaganga bakyaliiwo era wengenda nga ndaga bakyaliiwo naye ate si ssomero yonna. No, of course obimanyi toyinza kwekweka oli omuzadde bwakuyita awo nobwagamba kino so. Tulaba MC Kats ajoininga NTV. Otandika show eyakabi gye bayita exposed. NTV kankubuulire nno naye drill eri bweti. Flavia ngamba tukuze bwe tusukka wano tugenda kwerabisa. Emyaka gye tukoze ku TV gye mala mugamba Flavia gwokola ku Capital nze sina mulimu. Na tujja kuyiiya. No yali akola ku Hot 100 by then. Ngamba wange. Nange saa kuva kuno nga ate nkuliddeko ketusikemu. Twegoba. Teri atugoba. Sure twavaako buvi. Awo nenjiri ba dunia, awo nenzirayo ku street kati sina mulimu.
So there was a man called Michael Shimoli nga Chameleon andekedde Blue Africa wamujjukira Chameleon Lion Island Night nga ba radio bakyali mu Lion Island basaha bachaga. So oyo omusajja nga ajjawo nnyo lumu najja nangamba muna Kenya, by the way, I think you're talented, I'll give you a show one day. Jukira NTV yatandika na ba presenters wamujjukira for like close to 3 years. Amanyi omuntu okupromisinga for 2 years nga buli omusango ngacha ate nga ajjawo buli lwakusatu achali wange ng'angamba paka ina mweso nnyo ate nga lawo oli oyagala kukoma okko sirina mulimu kati nze obulamu bwange bubadde nnyo mu bantu kyanjanya abantu mbadde mu bantu nga biwembaawo n'okola ku Blue Africa Chameleon n'akwokyayo n'odduka ku Vols ne bakwokyayo n'ogatta n'omanya kati wano sobola okuvuga wiiki nga tulya kansevingeko n'ebiri. So one day Shimoli ankubira ngamba, I want you to create something that I've not seen on Ugandan TV. Nemugamba, welcome to my world. Jukira kati awo naku ezo ndaba 106 Park BET, ndaba a lot of international shows, yeah? I'm trying to build my mind and I need to prove to the world I'm good. Tutula one day, I give him the idea of Expose. I've not seen TV that goes out of studio. Erinnya gwali dese. Byali bya Shimoli and company. All TV shows, I'd watched Jam Agenda, they sit in studio, Straka, they sit in studio. We need something else in this town. When you go on internet, there are a lot of shows that don't necessarily involve sitting in studio. Aitawo mwezi nga gumwampita nsainenga contract. I exposed negenda bwetyo. You start exposed nga buli mvubuka between sawa 9 saa 8 akwabera. Yamenye yasooka ngetandika ku 5. N'omusala si mulungi nga nina okuyiriba ekiro. Actually awo kati ntandise ne Fille music oluusi Mbaruwa. Twagenze kuyimba Arua Friday. Tulino girinyedde Kampala nkola exposed. Nga ntuuka late nga bazita batya warning late. Kati lwaki weegoba ku mirimu? I get used, get bored and leave. Sure. I want to generate. Ochitegere ebintu bina kuba constant mbu. I want to generate. My brain is not seated. We wake up one morning, tuli ku TV, tulinze Katamba, aje ku TV. Generate, and if I start working with people who are Kwanga Shimoli in the long run left. If I start working with people who don't generate, who don't create anything new, who are locked up in the old school, obon stressing omuntu, I will just leave you and go. Simanyi kola bisagala. But we go back to expose. Nanyoka. Ngate neno gye bampise. Nengo hinebisima. Kati singo hinebisima. Abavuka banonye mikisa gyolina kati singa gwe gyolina. Kuba kati is one person abakuguno omulimu. Aba yakakuva kuguno ne bamuyite. Twagenda okulaba nga atokyosizo tugambye that TV is becoming yummy. Ne tugamba atobe eno gye badde kaawamu. Mu bulamu ebintu bino bikola bisatu. Katonda. Kola kyosobola tekikole n'omutima gwo. Then you go kwagala abantu n'ogaba. Give, bless people, you'll be blessed. Ye technique yange. I'm not a rich boy. Saga kugamba mbate. Nange nja okubako n'ekifonga kino nga wensula nga kyange. Ne wendi nebaza Mukama. Bwana una lisisuubirawo nga ntandika. Naye era mugambya kirijja kijje. Okay. Kati, do you think you abantu bakutegeera bubi mu nsonga z'omukwano? No, nasoma amawulire first of all. Then I know like people are meant to see you in the media and buli omu ayogere kyemumpi muwanvu mulwadde wa siriimu mwenzi. Kati tebikyandya. Nze Red Paper Kampala Sun zankubanga zonna zaakajja AZ nga buli week mba ne dirty story. As long as I know me. Yeah, as long as I know me, I know my life. You can judge me, take whatever. Bibyo oyina right yo, bibyo biyamba gwe. So, mukulowooza. Abantu abasinga bagamba kati sakwanya abawala bangi. Abadampingawo. Like ebigamiro bw'obiwulira. Omanyi kati omuntu ajja kubeera yagamba abakazi bangi bakwanyisa manyi n'abadampingawo. Nga ye yennyini alina n'abaana batalabirira. Obanga alina omukazi alina bu side nga 8. Ye teyeetunuulira ali Katamba bangi bameka.
I'm 30 and above. If my history has 6 kids and 6 women, bebanje nnyo. Ngero nabayine 17. Waliwo ne bazaala ne bakasuka. Sorry to say this on TV, balyamu ne babagoba. Bo tebebalabya babalabyange. So it's your opinion, it's what you know, it's what you want to think, go on. I can't stop. Ate munange nno ekikwewuunyisa bo bozaalamu tebavaayo okwekubira nduulu. Kyekizibu kinabagamba. Nge mwali musanzeko mwana wange ndi mu fida naganya omulabiro ali ku street ali attaka. Yeah. Okay. So I'm okay, my kids are okay, my life is fine. Otulamu awo ne wejjusa n'ogamba nayina ekirooto nayina ettaala w'enjiraba wetwelaba abiri ne Fille naye nga right now olaba kiringa ng'ekyazikira. Oyo mama Abby Blood oyo naye twayiriba endongo eyo twagitandika abantu babiri era ndaba abantu ku social media neŋŋamba laba bano mubyogera kati after 6 years mumanyi gye twatandikira gye twewolanga ssente okola video enjala gye twasimba loole baasi ze twalinyanga tugenda up country ne loole Blood oli mama Abby n'ekitiibwa kyonna nkimuwa oyo mama Abby mumwesonyiwe ebya personal life yaffe mbirabe bulabi era nalabye n'ennyimba wazzeemu owanika neŋŋamba toyinza kuzaala mwana naweza myaka 6 mu buzibu mu bulungi ate nga notandika okugamba muzaalukuse. Of course obutakkaanya bujja kubaawo. Nange taata wange sakkaanya naye yali ayagala mbe engineer oba lawyer yangoba soogera naye kati obutakkaanya bubaawo in life. Ate temukifuula mbufa abasoose okuyomba. Abantu bayomba buli kanaku, abantu badivorcing after 30 years nine Fille emyaka 8. Mumanya mutya mbu kati saa zino twogera. True. Mumanya mutya oba mbu tugezaako kuddawo. Nemmwe mwagala ebifudde neŋŋamba laba bano. MC kati mulowooza endongo tandika ogitandika ngenda nekima Abby ne mutwala ku ssomero nga soogera naye. babuulire bakitegeere. Oba mulowooza navudde eri nga ndi muguwa ddalu mwesibyeko nye neŋŋamba endongo ngikomyewo. Abantu abamu just sit and see things on the flat land. Of recent ku social media wafulumiza waliwo ekifaananyi kyewataddeko n'okisaako emitima 3. Neno ka social media yange ebifaananyi ebyo bingi. Kyasobola omuntu nga buli bwe mujja ku night buli night gye mukola ajja. Wana ekyali waffe otusupportinga nnyo. Mwe mulowooza buli mukazi gwe nakuba nga ku social media neebaka naye mwe bwakikwata. Abantu be balowooza bali eri. Kale mutomedde kuba nkyabyongera. Okyatuwa ebirala? Okay. Toyinza kuba na muntu mani ng'akuwagidde ogenze ku Weva akuwagidde ogenze ku Liita akuwagidde ogenze ne baroja wano akuwagidde papo pataze. We naaba nina omukazi nja kujja mu lujjudde nze omanyi we mba nkwagala sikweka nga we nabalaga mbu Fille mwagala byalo. N'okukamira ku basi bw'oti byalo nze simmanyi bintu byakwekoza ebyo pretense sire king sire queen sibimanyi nze nkulidde mu real life. Era wanaabaayo oba nga nzize nyine Fille nja kujja mbagambe bannange mutugyeko olwo twazeewo munzije mu ntalo zammwe. Wangi? Obudde si bulina oba pretending ate okwefuula mbu ate shasha. I live life. Because I'm living one life. I won't pretend in my life the one I'm living. No, never. If I don't like it, I don't do it. If I love it, I do it. Do you love kids? So much. Are we still getting more kids from cats? Posing a Fille. Tata akukadde Fille kangeni mu video shoot. Mu edit mujja kakwata mukale papa. Okay, anyway ngatumaliza MC Cats. Memory chimbulamu gyogamba n'ogamba okay, I went through this but I think I've learned one thing: every dark point is preparing you for the light point. Buli zikiza gyoyita mu nsi manya waliyo omusana gwe kukola ki gwegamba soko oyige wano. So me, every dark point right now I celebrate it because it has made me stronger, it has taken me to different places, it has made me grow, it has made me go harder and never give up. How is your new journey of the new artists you've signed? Shamike and Shamike from Side Soft and Haze. They all have a story that inspired me. Shamike yakulira nye Bulaya ne bamubba nnyo nga ze saa zino talina ssente buli omu yali yamuddukako. Muwala muto. Haze yava Mbale
yajja e Kampala nga so sabusabi bantu babawagire. For us what we gonna do is music. Bwe tukubayo hit mukama webale ne bafane webali nga tuddayo tukola music. MC kyasinga okusanyusa mu baana abaliwo bapya? I can't place, they're all different. Bwolaba Crystal Panda, bwolaba Isaac, bwolaba Mats, bwolaba Esco, you might a different take here, so I can't really place. Your last remarks eri abavubuka, ebigambo ebyegende eri abavubuka nga basically naddala teri kijja easy man tuchape kasoba ngo kyagala tekigenda kujja easy mukama tagenda kuteera silver plate maaso go temugenda mukologa byakiralo ebyo kola kintu kyo mukama yalina set ye oyinza okukola nga tolaba noyimba emyaka ena nga tolaba hit naye bw'obanga kyoyagala nga mukama kyeyakuwa trust me teyate Bible gamba yatumanya nga tetunazaalibwa tayinza kubanga gwe yakumanya osira ne bulamu bwo bonna shawa mukola ki oyo asonyiwanga ki just kola kintu kyo nenga kaka sente katikati totoma ndooza katondo tulako noyisa emikono mu maaso n'ogamba okay twabonaabone 15 naye gino 3 gino egitambudde nakola njala kuvuga convertible nagivuguze mu bintu bye nenyumiriza mu award wangi taata kati wavuze convertible weri wano simpya nnyo naye weri yange myaka jange banso okungamo obugali bubiri landiro litambanja nayo omuntu wange wenzimbe obutaka bwange nedduuka kange duka retail yali ntawanya simanyi bibala wala profit wa 10 profit wa 2 wabigala nabiva ku nsigaza bala ndimanyi bia wa sente zino nfunaze ebala yange y'abantu bange bakiwatule benkuze nabo abatagedda soya ffe tutuula awe kiwatule mu central bagita batya era bagita buli kimu ekyange kiri mu cuts music cuts bar cuts eri erinnya nalirwanirira lina okubaawo kati abano bakoleredde gezaako omuntu ali yayogera ebigambo ebingi njagala owunzike amala googera ku cuts ayina sirimu weeyogerere wakamaako gakalime kufa ku ngeri gyogenda kubaawo ku nsole katamba weeyogerere kati bazadde bo webaali bayira bazadde bange bombi where is your mom? My mom is a pastor in the US. And your dad? My dad is an entrepreneur. He's in Kampala. He has a car rental company and he buys and sells land. Ani gosinga okolagana naye? Saazi nonkuze sikyamanyi. Taata wange naye mukyawamu kati nkuze nenzirayo. Mami oyo tunyumya nnyo amanye ebizibu byange. Mami Fille yanjaye. Kati katamba embazi y'abampanvu naye ng'enyuma Alan Cruz Mr. Handsome Celebrity Track tatulaba ate omulago tuna tracking next time tovaawo. Celebrity Track. Subscribe.